Kaakati basweetheart bange abalungi. Omanyi style emu ku styles ensinga okwagaliza okwezina bagiyita kiwojjolo. Njogerako nnyo ate buli we njogerako nga bannange senga kiwojjolo yeeriwa bannaye senga kiwojjolo ffenna tugikola. We just don't know that is the kiwojjolo style oba yeeyo style gy'empita eya butterfly. Leero tugenda gyogerako. Bw'oba tokakolangako mukwano nga n'omukazi tomutuusanko ku ntikko neekwataako. Leero Valentine. Nkimanyi kati bagenda kubawaako mwesuubiza dda omukazi bw'akuwaako olwaleero teweerabira naawe omufumbo of course. Mukube kiwojjolo leero. Muzine kiwojjolo mutuuse ku ntikko. Kiwojjolo y'emu ku styles ezireetera omukazi okutuuka ku ntikko kubanga ekuwa position ey'okumuzina ku peesi gy'oyagala. Kuyingira munda nnyo kye tuyita deep penetration oba okubeerako kungulu. N'ekirala ekuwa omwagaanya okubeera ng'omuntu osobola okumuzina n'omutuuka ku spots ez'enjawulo. Waliwo spots 3 z'entera oba ze nabasomesaako ezisinga okuleetera omukazi okubeera ng'atuuka ku ntikko singa oba osobola ozituukako omulundi gumu. Tuyina S-spot, tuyina G-spot, tuyina ne kungulu waneeno ku mumwa. Kati awaawo kitegeeza wonna mba nsobola okutuukawo singa omukazi aba mu position eno. Kigenda kumuleetera okubeera ng'asobola okutuuka ku ntikko singa oba omanyi okumuzina oba ng'omanyi okugizina. Kiwojjolo tugikola tutya? Kiwojjolo omukyala yeebaka ku buliri n'agaziya amagulu. Kale mulinza ogikolera ku buliri, mulinza ogikolera ku ntebe, musobola ogikolera ku kimeeza. Anything like a table, dining table, anywhere. Nze nabagamba ebintu by'okwezina nze siri muntu abagamba mubikolere mu kisenge wokka. No, this doesn't it make fun. Ekikireetera okubeera nga binyuma ng'osobola okubeera awo n'obijjukira n'oseka. It's the craziness oba obulalu bwe tuteekamu, the art bwe tuteekamu kyekireetera omuntu okubeerawo ng'asobola okuba ng'atudde n'aseka yekka naye ng'ekimusesa oba ekimusanyudde kubeera ng'ajjukidde bye mwabadde mukola ng'atudde n'akuloboozaako empale n'etoba kubanga ajjukidde bye mwabadde mukola. So kiwojjolo style musobola ogikolera mu bifo ebyo eby'enjawulo. Bwe muba muli ku buliri omukyala asobola okuba nga yeebase ng'atunudde waggulu n'omukwata agaziya amagulu ge bulungi yeebaka n'atula waggulu n'asimba ebigere nga bw'onaabisimba n'omala then n'abisitulamu katini n'abigaziya gwe n'ofukamira ku buliri obwo n'ojja n'omuyingira ng'okutte ku bigere bye wano. Lwaki tugiyita kiwojjolo? Abali ku WhatsApp group leero ngenda kubeera mbateerayo style, ngenda bateerayo ka video ako aka style eyo mukalabe mutegere kye nnyonnyola wano eno cause nabagaa sisobola kubi uploadinga wano eno. Then bwe muba mutudde bulungi andi kye nasazeewo buli muntu abali ku WhatsApp group buli we naasomesanga style y'okwezina nja kuba mbasharingira video eyo. Of course the videos are not mine, saagala muntu ajja ngambe nti senga mpa video no, it's what I watch, it's what I do research about nembaleetera kuba nze nabagamba kyembasomesa mba nakirabye mba nakisomeseza and I experiment it. So waliwo omuntu nga ne bwe nkyogera n'enkinyonnyola etalinza kipiking until ng'alabye video. So ngenda bambateerayo ka video ako bakulu bokka leero tuli ku Valentine munaasonyiwa kajja kuba ka kifeegu oba nkayite bwe ntyo naye it's educational purpose. So ngenda kuba nkateekayo mukalabe. Omukyala bwe yeebaka n'asimba ebigere then gwe nojja n'omufukamira mu bigere bye n'otandika okumuzina. Ekigiyisa kiwojjolo nti oba okutte ku bigere bye kuno kw'osimba kati jjukira like ebigere obanga obibikka nga bw'obibikkula bibeera ng'ebyegatta nga like spread then apart. I mean yeah no we close then apart obeera nga ekiwojjolo bwe kiwujja ebibujjo byakyo ebigere bineeno kyovola abagiyita kiwojjolo. Then musobola ogikola ng'omukyala ali ku buliri n'omusika najja eno obuliri gye busembera either mu mbiriizi oba eno gye muteeka ebigere then gwe n'oyimirira. It depends gwe mukyagadde mutya n'oyimirira. Bw'oba oyimiridde omukyala ono aba yeebase okwata pilo n'ogiteeka wano wansi w'ekiwato kye just okusitulamu hips katini okubeera ng'omu elevatingamu waggulu okubeera ng'osobola okubeera nga ozina bulungi ng'osobola okuhitinga spots zenjogeddeko awo bulungi nnyo n'abeera ng'osobola okubeera ng'okola ki ng'omutuusa bulungi nnyo ku ntikko. So omukyala era oba omuse n'omutuuse no ku eji y'obuliri ng'ojja kujja oyimirire otandike okumuzina ng'okutte ku bigere bye. Wabula waliwo akagundi katrick kenjagala okubawa mu abaami. Omukyala bw'oba omutadde mu style eyo asobola okukwata ebigere bye ne yeesupportinga like abisitula then n'abifunyaamu. Kati gwe n'ojja n'okwata mu mbalakaso waliwo ajja nga tazimanyi. Olaba ekisambi kyo we kigattira ku mubiri gwo, ekisambi we kigattira ku mubiri n'omukwata oba otyo n'omuzina
mukwano gwange ajja kutuuka ku ntikko. Then wamba muli ku mmeeza musobola okubeera katugamba mubadde ku dining table nga mulya mubadde babiri, then you clean up, you sit there muli kwogeramu. Hey, noyagala omuwaawuka quick. Ate obyo mubadde weweeta awo. Mukwate bukwasi, muteeke ku mmeeza, mubikkule engoye, jjamu empale, ta. Kasitayira ako kaba kakolerawo bulungi. Then musobola okuvaawo ne mweyongerayo ku buliri oba ne mweyongerayo yonna gye mwagala oba mu ntebe. Bwe muba muli ku ntebe oba muli mu ntebe tujja funa entebe zino ze tuyita couch. Omukazi osobola omwebasa, waliwo entebe nga teziyina kye tuyita armrest, teziyina eno gundi eno bagiyita batya? Sorry about that. Kwa tuteeka omukono kye tuyita armrest, kwoteeka omukono eno side n'eno, so omuteeka ku edge y'entebe oba si kyo osobola omuteeka nga we tutuula ku ntebe kasita entebe ebeera nga ngazi, omukyala omufunyamu katini nnyo obuwooti, then gwe n'obeera ng'olinga amwebaseeko. But ekituyisa butterfly oba ekigiyisa kiwojjolo, it's the way omukazi bw'abeera agatta ebigere bye nga bw'abigattulula, bw'abigattulula. So ebigere bino buli w'obigatta nga bigattulira obeera nga ekiwojjolo. Jjukira eno obeera weebase gwe guno omubiri gw'ekiwojjolo, then bino ebigere bye bibeera ng'ebiwawaatiro. Kyovula akasitayira ako bakayita kiwojjolo. Kasitayira ako kalungi eri omukyala nga oli mumpi, nti mu kifo ky'okukola kabuzi osobola okugendamu eyo style lwaki. Kabuzi omuntu ogikuzina olina okubeera nga olina engeri what is it called in Uganda? Olina okubeera nga olina engeri gy'okunaamirizaamu. Olina okubeera nga olina engeri gy'okunaamirizaamu. Naye ekireetera omusajja okubeera ng'asobola okuyingira nga teyeepimira ta yes nnungi, naye ate oluusi erinza okuleetera okulumizibwa engeri gy'oli omumpi. Like ngamba omukyala nga emmanayo nnyimpi munda. Naye omukyala wobanga oli mumpi nga oli mweno style, omusajja osobola omukontrolinga kuba osobola okumumiima. Nsobola okumiima ne nkufuga ennyingira gy'oyingira n'obeera nga toyingira paka gy'oyagala okuyingira. So and it depends. Nga bagamba omukyala omutuusa ku ntikko, it's not only about gwe engeri gy'ozinamu ta oba ta. Simanyi oba ontegedde. It's about communication n'okusoma omubiri gw'omukyala. Kyenkola kinyumirwa takinyumirwa, wano nina okusala wano sirina kusala. Kubanga waliwo batagenda kukugamba nti kati bebi awo kati bebi wano. Naye osobola okubala omubiri gwe n'olaba. Kakati yeekutte ku masuuka bulumi oba buwoomi. Kakati afunyiza face bulumi oba buwoomi. Bwe buba nga buwoomi awo wookoonera ddala n'obeera ng'osobola okumuggyamu omulanga n'okumuggyamu oluusi ago amazzi ge munoonya ge muwoza nti temugalabangako. So Happy Valentine's Day eri buli omu ali mu mukwano. Gwe bakyaye, it's not the end of the day. I mean, it's not the end of the world. Bibaawo batukyawanga bulijjo ojja funa omuntu omulala. It's okay. Bino tulina okubikkiriza nabagamba omukwano ogumu gubeera ne expiry date. Omukwano gunyuma, omukwano gubbowa byonna. But obugumiikiriza is the key mu mukwano. Oba kukyawa, tewetta. Tokaaba ate kufiirawo. Kabe ekisaanidde move on, funa omuntu and learn to love yourself. Ekyokuba nti oli mu relationship tekikugambisa nti nze celebrating Valentine's kubanga siri mu relationship. Who knows? Omanyidde oba leero lw'ogenda ofuna omwagalwa. So try it out. Omuntu bw'ajja gy'oli ng'oli single omuwaakakisa omuwulirize. Mubeere bulungi, Omukama abankumira ate era abanjagalire. Aba WhatsApp group yange, I'll be waiting for you that video anytime soon. Then ayagala joining a WhatsApp group, I have to be sincere with you. Leero ngenda baterawo link ya WhatsApp group below this video, but a WhatsApp group, it's for you guys to connect. I don't go there and do teachings. Once in a while, impitayo and dropping and dropping there. Once in a while, nsobola okujoininga video call webakweri, but I do not do any teachings there until every Saturday or every Sunday to buy no. I really want to do it, but schedule and get tight. At least I need to clear my schedule. Paka mu mwezi gw'okutaana maybe nja kuba nsetolinze nga nina byentoddeko nga nsobola okukiyingizawo n'ekifixingira olunaku. Yeah.